ngeri talina abantu basobola tuula diteeseza. I think abagezi gemba bonna abakulu abatutwala bayigenga okutuulako wansi. I think ekintu ekyo kimalamu ne parliament n'ababaka amaanyi kubanga tubasindika bateesa ensonga nnyingi ezikwatako ku ggwanga. So tuveemu ebyo ebintu by'omuntu okuyimirira obuyimiriza eri n'agamba kyenyiza okubagamba tugoberere amateeka webwanga kimukosa nga kimuliko akiwa bakiteesaako bakituuleko bakiteeseeko. Eno si nnyumba ya muntu yenna, Uganda ggwanga era libeeramu abantu ab'entegereeza enjawulo. So I think tulina otuula ne tuliteeseza nga ki ng'eggwanga. Okusaba obuyinza okola Karamoja kati polisi ye Karamoja oba ogigyeko obuke obuyinza ate ng'etegera Karamoja okusinga wa ab'Ennagoro oba promota w'Ennagoro oba omukoseza kuba mu competition oba omuwadde olugendo lunene kuweewa we Kampala oba kiri unfair neera kijjawo kubanga omuntu yatuula bwase kinnoomu ye n'akola ki n'agamba. So nze nzijukira tulina n'ebintu bye twagala okukyusa ng'abayimbi mu structuring y'abayimbi ne batugamba tetusobola bikyusa nti lwaki nti kubanga biriwo by policy oba by law. Kitegeeza katutandika okugoberera policies ne laws nga tetunakola changes ezo ziyinza otukosa in the long run. Yeah. I don't know the whole situation, so sobola ku blaming ono nono. Tuyinza n'okuba tu blaming nga tewaba default. Otegera kyegamba tetwanguwa nnyo kusala mpaka nenze kyeŋŋamba okuba nti minisita yavuddeyo n'agamba kino kikyamu tekikifuula kikyamu kuba naye bingi byayinza okuba nga abadde alooza bituufu mu bulamu bwe n'amaliriza ng'azudde bikyamu wabula tukyekennenye bwe kiba kyetaaga okwogerwako bakiteeke bwe kirina okwogerebwako naye tuveemu ekintu omuntu omu nze bwe buzibu bwe nnina okusalirawo abantu 5,000,000. No, I don't think that's fair. Bosi wange bwaba kati ate ye legend number 1 kati ayinza okubuulira bagamba set a thief twakibalekera tuli wakubiba ndongo. Endagaano yange ne Kama mpanvu so saagala nnyo giyingiramu kuba yababiri naye ebyo bye babagamba byonna just kolokoso palapasa enkolagana yange nani na Evan. So obuzibu bubaamu ng'abantu bonna naye si nti buli buzibu bwonna nti bubeerawo lubeerera. Obuzibu bubaawo ne bukola ki ne bugenda obuba bulemeddewo era nawo bubaawo regardless omu ate tuneesibako bizibu n'ebirungi weebiri. Uma nze ndowooza beetereze I think lwatankala Gwomu kubavuddeyo ne bakona ku nsonga eno y'oluyimba ey'Amatayo ne Zakayo. Obadde otegeeza Zakayo ne Matayo bakwano bange babiri bafunamu obutakkaanya ku lwa mukazi. Embeera eyo nzize ngiraba abakazi babiri ne bakyankala n'olw'omusajja oba abasajja babiri ne bakyankala n'olw'omukazi. So embeera eyo ne ŋŋamba ke kaseera tugiyimbeko kuba esusse nga ngezaako okutabaganya n'abalala bakitwalireko ng'ekyokuyiga. Yaman. Abantu abasinga bakubyemu kingisayo ebituli nga bagamba nti aze kukulembeze bwawuma naye ate y'omu ffe tumuteekako bulimi kyobo butono naye tumugulewo ffe tetulaba ng'entalo bubabongo bw'abantu tebuba just lutalo abantu batuula ne bayiiya n'alowooza liiti tekubika. So we have to respect those that have done it. Kyonna kyayimbeeko omusajja agamba yimbako ogwo omukebe okuba eriiti otegeera. So kyonna kyayimbeeko ffe tuli mu entertainment okusalawo kuliiri bawagizi. yagenze mu parliament n'abamu
ensonga gya raising eya copyright nga abayimbi kino tumukunga nnyo era tumwebaza era tuli mabega we Dr. Hilderman bwobanga ensonga yaffe omaze n'ogitwala mu parliament bye twenyumirizaamu we bale tulowoozaako katusobere n'abalala bajja kitwala ng'ekikulu kuba emirimu tugikola tuyimba bulungi music tumuta waffe akolebwa wano Uganda tetulaba lwaki tali protected eggwanga lyantufubyeko nnyo li protecting music waffe kubanga its Ugandan asset. Zakayo yalina mukyala we naye nga Zakayo mukyala we tamulabirira bulungi ate nga tamuwa budde Matayo nga yaabaawo Matayo n'amuwa obudde kale n'olw'ensonga eyo Matayo nga tumaliriza twakulabye ng'okiikanye His Bobi Wine mubadde mugenda kuteesa aze oli kyali wange nga sinnafuuka sita nga naye tannafuuka sita ate nga tannatuukayo eyo ebyo bitibwa by'alina tubimulabiramu naye ate twamulaba nga tabiriimu so tekyebwe mbaye kamokya nkozesa nnyo studio ya Firebase ya Dream mbeerawo wempulira nti mukulu wange wali wansi kiba kyampisa na kyagonje bugenda ne mubongako okuba dyenda era mukulu wange ate kyali wange naye nawe yakoledde statement n'agamba nti abayimbi mwefuula bakyalibe mwafuuka bakyalibe ng'akyanywa akayaga naye bwe yafuuka kye yafuuka kati mumuzala n'okumutaba temukyamulaba ne waayita muba temwagala musemberera lwaki mukola ekintu owaaye abayimbi ffenna tetufaanagana buli muyimbi alina embeera ze naye nze oyo kyali wange ate olumu ng'etingana limited okubeera ennyo naye olw'ekitiibwa mwakola ki mwali naye nga nandiyagadde okubeerako naye ebbanga erikola kikuba nina ebyomuyigako bingi naye nga nze abayimbi buli omu buli muyimbi aneeyogerera ekyo bakyali be baagamba naye nze simunooma era nze muwa big up zonna katonda muteremu obwangu mu birooto bye mwana yaŋŋambye okulaba nga tinavaawo ensonga ziri ssatu eya mwana muwala eyita going okumwana kustage ensonga zonna bikazuulirako sindi ogoba omwana ku stage omwana gwe yagoba ku stage omujja okuyimba then ensonga za gavumenti okwambala gavumenti okuyisa etakalimuonya abaana ensonga eyo gyogeramu ensonga ezooka sigimanyi simanyi nnyo okuwa bujulizi ku bye simanyi ensonga ey'okubere ndoza tugoberere amateeka ga Uganda ne constitution kyonna kyetwagala okukyusa kiyitaawo oyo na ati naye alina ati apabolinga abaana mubaleke bolesa ebitone ati atuuke gyalina okutuuka ati alina transportation nyingi oba ayiseewa ate wano tumwogerako naye oli badde tebamwogera nako nga tebamuwa budde so naye muwa big up omugeri gyakosezamu ati we okuba nti alinawa naye tafaali lyeyekugaseeko neryagaseeko katonda muteremu obwangu Pallaso tusibireyo ku EP obudde bwonna bwonna inshallah neka concert mu maaso awo ntegeka byonna ntegeka tupanga ne katonda apanga nayo neeri obudde nyingi nnyo waliwo olumba lwe natadde ne sikuplama ebyo bitrendinga n'ebirala bingi nakayimba akapya bakayita True Love watrendinga nakakadakandi akapya bakayita Simple Guy. Go check it out on my platforms. Yeah, man.